Panamwe ne mmalako contract yange alinda banzize Saudi. Alinda banzizeemu okwenjeera mu nnoonya mulimu okukola. Ngenda kugumira mu nsi yange. Olunaku ne luziba nga tolidde n'ekyegulo nga tesuubirayo kulya wabula okulya entende n'amazzi ne weebaka. Siridda ku ddungu kuno. Era ne mmalako bwe nti siridda. Ate famire ennaku olemwa n'olemesebwa. N'osiiba n'osula nga mazzi nantende ge galina okukiikirira. Bannange bw'ogwa mu famire ennaku olemwa. Temuba mirimo. Naye obunaku bwabwe kisukka. Panamwe kisukka nga tomanyi kyogenda kuli oba leero onooli oba tooli. Bano abantu olemwa. Olemwa n'olemesebwa. Siridda ku ddungu. Siridda. Abantu bangi nnyo nga nabo baali balayira ng'omukyalo ono bw'alayidde nga bagamba nze siridda ku kyeyo bannange nze bintamye n'oyogera ebyawa n'obyawa naye nga byagenda okufundikira oba gye byaggweera nga Maada yaddayo dda ku kyeyo ate ng'ali mu kiyumba kye yalimu. Bw'aba teyaddayo mu kiyumba kye yalimu ng'era yagenda ku kyeyo ekirala era ng'ali mu kiyumba. So waliwo embeera etuuka mu butuufu n'owulira nga okooye n'owulira nga kikutuuse wano ng'essaawa eyo osobola okulayira ebyawa n'ebyawa ng'oyinza n'oteekawo omukono ne bagutema singa ofuna omuntu akuwakanya nti gw'oyogerera wano naye gye binaggweera tujja kugenda okuwulira nga waddayo mu kiyumba ewa mukamaawo nga mu kaseera akayinza n'oteekawo omukono ne bagutema. Tetuganye embeera waliwo etuukawo n'ogamba mu butuufu nze oba kyoba kinze sidda. Naye nga tonnakyogerera mu kamera ate abantu batereka. Olaba bw'ogenda n'oddayo mu kiyumba ekyo kyennyini oba n'ogenda ku kyeyawalala embeera n'ekukyukira ne bibijja. Ng'olina okuvayo okomewo ku social media osabe obuyambi ogambe bannange munnyambe. Abantu bonna ne bavaayo ne bagamba bannange si ono eyalayira. Mbabuulire twogere nga bitono. Ekyeyo nkubuulire gulinga muzimu ova ku ddungu ng'olayidde sigenda kuddayo. Naye Uganda ogimalamu emyezi egyo oba ejja 3. Mukwano ng'oyoya kuddayo ku ddungu. Ng'oyoya kuddayo. Ekyeyo ng'onaakisobola tuuka e Uganda kola bizinensi otuule obe ng'oyingiza akasente. Awo Uganda tegenda kukumenya. Naye bw'ogamba nti obusente bozze nabwe Uganda ogenda kutuula emyezi 2-3 nga tokola mukwano ogenda ba toyinawo wadde nekyo. Jjukira ofulumya ate toyingiza. Kati ekyeyo okukivaako kyetaaga kusiba mutima n'osiba omutima nga toyina n'entandikwa. N'ogamba kangende nkole bizinensi ya miliyoni 2 oba miliyoni 3 ntuule. Soba mikwano ebyo ebintu byogamba mbunze sijja kudda bannange yogera bitono. Yogera bitono ng'olekamu kubanga Maada enkya tugenda kusanga nga waddayo dda ku kyeyo. Bangi gye bali eyo nga yali alayira. Ng'alayira n'agamba sidda naye nga gye byaggweera. Olwaliro ali ku kyeyo akola. Kasita otandika okukuba ku kyeyo bannange okukivaako. Bwe kitaba nnyo kisa kya Katonda. Kubanga ogenda n'ogamba ngenda kuzimba ngenda kugula poloti nzimbe ntandikawo ne bizinensi. Ogenda okumalako emyaka egyo nga toyinawo wadde 10. N'ogamba kati nzire Uganda ne miliyoni 3 oba 4 ng'olaba ennyumba togizimbye poloti togiguze n'ogamba ngenda kutandikira baana buno obusente. Kakana ngozzeeyo ku ddungu. Era Mukama atusaasire nnyo. Asola wonna w'oli. Mukama akusaasire ate mu butuufu. Abe ng'awa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Sente ozirabemu omukisa naye si byangu. Ebintu by'ekyo si byangu. Sente zirina engeri gye zifumuuka. N'okwata olwaliro miliyoni 2 nga bakusasudde omusaala.
nenga miliyoni 2 ogenda kuzitematema mu wiiki emu nga tolina wadde 10 oba ng'otereseeko emitwalo 5 ku miliyoni 2. Nze sente y'ekyo eyo sigitegeera oba mmwe mugitegeera. Sente y'ekyo yeetaaga nga oli mukodo nnyo. Sente y'ekyo yeetaaga nga toyina baana. Ekisooka ng'oli mukodo nnyo ate nga toyina baana b'olabirira. Awo osobola olaba ku sente y'ekyo eyo naye ng'olina abaana. Era abasinga bwazimbayo akayumba aseekikko we n'ogamba mukama weebale kano nkazimbi naye nga luba lutalo. Bannange kankome wano eno. Mubadde balabi balungi mwena mwena. Mukama abankumire ennyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Mubeera bulungi mweraba.